Bantu bange musabire Uganda. Eggwanga Uganda gye liraga ebintu byongera kubanga bitiisa butiisa ne sekutiisa yenna era nga ddala okubeerawo kw'abaana abato amabujje mu society eno mwe tutambulira ebiriwo byongera kubanga bikanga bukanzi n'okuleetera ennaku okwongera okulinnya ku mitima gy'abantu. Enkya y'olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 2 August omwaka 2026 abaana abato amabujje 2 galuguzeemu obulamu wabula nga ekiguddewo tebadde accident nti oba batomeddwa mmotoka wabula nyaabwe eyabeesindikira bw'ati bwe yagenze maaso n'okubanga abajja mu bulamu obw'ensi eno. Ekifaananyi ky'olaba kyekya gate oba ekikomera ekiteereddwako kateepu ka poliisi akagamba nti do not cross era nga tewali muntu n'omu akkirizibwa kusala yadde okuyingira mu kikomera kino. Abaana 2 be bafiiriddewo ku sport. In fact omu yafiiriddewo ku sport ate omulala bw'abadde addusibwa n'afiira mu ddwaliro. Era abatuuze mu bitundu by'ebbunga Kalungu Eggaba be badduse emisinde egy'ekika ekyawaggulu enkya y'olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 2 Agusto lunaku lwakuna oluvannyuma lw'okubeera nti kisuubirwa nti maama asse abaana be. Maama ono mukyala Munnakenya okusinziira ku alipoota bwe zivaayo eddakiika eno era nga abaana basse baana babe ye yabeezaalira. Kigambibwa nti maama ono afumisefumise abaana ebiso oluvannyuma ye ne yeesibira mu ruumu oluvannyuma lw'okubanga akakkanye ku baana be n'abafumitafumita ebiso wali Eggaba. Tetusobola kubanga tukuwa bifaananyi by'ebyo bibaddewo olw'ensonga bijjudde omusaayi ogutagambika era nga YouTube eba yakusangulayo vidiyo singa nkikola. Emmotoka eyo nno gy'olaba eteekeddwako omuliro mu kavubuŋŋano akagenze maaso mu kikomera kino enkya y'olunaku olwaleero era emmotoka eno yo eyidde yonna neeteta neggwaawo. Kati baneiba be bawulidde emmotoka eno nga ebaluka olw'okuba nti ebadde eteereddwako omuliro ku ssaawa 11 ez'okumakya era baneiba bakoze butaweera ne bamenya geti ne basobola okubanga bayingira mu nnyumba eyabadde esibwa era nga baneiba kigambibwa nti basose kuwulira omwana okuba era nga akaabira waggulu. Bagenze okutuuka mu nnyumba ng'omwana asinga obukulu mu maka gano ow'emyaka 17 ng'afudde era nga gaŋŋalabye wali mu musaayi ogutagambika mu kitanda kye. Kati omwana omulala gwe basanze nga ajjudde ebisago oluvannyuma lw'okufumitibwa nnyina ye addusiddwa mu ddwaliro wabula bw'abadde addusibwa mu ddwaliro gyakutukidde n'ava mu bulamu obw'ensi eno okusinziira ku chairperson oba chairperson w'Eggaba Bbunga Kalungu. Kati nno okusinziira ku mawulire agakyavaayo gagamba nti waliwo n'abaana abalala 3 abavuddewo n'ebisago mu kavuvuŋŋano kano. Embeera eviiriddeko waliwo omu ku baana abafunye ebisago yannyonnyodde n'agamba nti maama waabwe y'abatuusizzaako obulumbaganyi buno. Kigambibwa nti maama ono yabadde afunye obutakkaanya olunaku olw'ejjo olwokusatu ne taata waabwe oba ne bbaawe. Wenkoledde eggulire lino nga poliisi etuuse ku ground okwongera okubanga ekola okunoonyereza era ekifo bamaze okubanga bakisalako bwe buteepu buli bwe natandise nabo okulaga
police tennaba kubange tuwa statement eri official obula gwe kyoyina okumanya the police is investigating the mother who is suspected of stabbing her 2 children to death and injuring 3 others in Bunga. Eyo nno nkujjukizaako bulungi nti mu kitundu kyekimu bali Kinyana Mpindi n'essomero lya Gaba Okero Christopher Onyum gye buvuddeko gye yatugumbulira amabujje n'agamiza omusu. Sinzira ku byongera okuva obulumbaganyi wano bwe bubadde enkya y'olunaku olwaleero. Kigambibwa nti akavubuŋŋano na byonna bitandise essaawa 10 leero olwokuna ŋŋamba 10 mu kiro. Era nyongedde okubeera nga nfuna details okuva ew'omukulu ASP Luke Oweyisigire, Deputy Spokesperson owa Kampala Metropolitan, nga bw'avuddeyo n'annyonnyola. Kigambibwa nti omukozi ow'ewaka ekimugugumudde kwe kuwogana okw'ekika ekyawaggulu n'okukaaba okuva mu baana mu main house. Mu kikomera kino omukozi yabadde asula bali oba ogamba nti emmotoka ennyumba mu boys quarter. Kati bw'awulidde nga oluvubuŋŋano lugenda mu maaso agenze mu main house gyasanze abaana nga balina ebisago eby'amaanyi. Olwo nno naye kwe kuteekera enduulu okuyita abatuuze bajje bagende maaso n'okubanga bayamba. Kati omwana asangiddwa ng'afudde ye Deize Kadija, oyo nga bamusanze mu kitanda kye oba mu bedroom ye nga amaze okuva mu bulamu obw'ensi eno. Kati ate waliwo omwana amanyiddwa nga Dalena Hawa, ono ye yafiiridde mu ddwaliro Ensambya. Abaana abalala 3 abavuddewo n'ebisago eby'amaanyi kuliko ow'emyaka 13, kuliko ow'emyaka 8 n'ow'emyaka 5, era nga nabo baddusiddwa mu ddwaliro bafune obujjanjabi. Kati akoze bino byonna maama amanyiddwa nga Dorothy Namayo, emyaka 43, ono nga Munakenya, ye maama w'abaana 5 bafumise. Wabula maama Namayo Dorothy ono asangiddwa n'ebisago era nga bamututte mu ddwaliro ery'Emulago ayongere okubanga afuna obujjanjabi. Wabula obujjanjabi buno ali mu kubufuna wakati nga poliisi ey'ekika ekyawaggulu oba obukuumi obw'ekika ekyawaggulu bumuteereddwako okubeera nga bamwetegereza n'okumukuuma si kulwa nga atoloka. Olw'ensonga oluvannyuma alina okutunulizibwa mu misango egy'obutemu gye yagenze maaso n'okuba nga akola. Kugambye nti emmotoka Toyota Hiace ye yagenze maaso n'okuba nga eteekerwa omuliro yo yayidde yonna neggwaawo. Newankubadde nga poliisi eyamba okuzikiza omuliro yatuuse okubeera nga ekola buli kisoboka okuzikiza omuliro, era nga bafunye n'akadomola akabaddemu petulooli oba akagambibwa nti ke kabaddemu petulooli eyateekeddwa ku mmotoka eno omuliro, nako poliisi ekasanzeewo. Abasirikale abawanvu n'abampi era abakola okunoonyereza nkugambye babadde batuuse dda ku ground, era emibiri gy'abaana Kadija ne Hawa nagyo gitwaliddwa mu ggwanika Emulago okwongera okukola okwekebejjezebwa. Poliisi era ekoze n'okurekodinga statement ez'enjawulo ku bantu ababaddewo. Kitalo nnyo nnyini ddala, ebintu si birungi sayidi eyo. Wabula ate ne bwe tudda buzi ku sayidi ya Dr. Kizza Besigye era naye ebintu byongera kwonooneka bwonoonesi.
olunaku lweggulo ng'enakisa omwezi 19 mu kooti twazzeemu okubeera nga tuddayo era okutuula twekennenya ensonga nga bwe ziri mu kugenda mu maaso. Nakugambye nti Dr. Kizza Besigye nga bwe kyabadde ng'enakisa omwezi 18 Augusito teyaleeteddwa mu kooti n'olunaku olw'eggulo ng'enakisa omwezi 19 era bwe kyabadde. Wano nno nga Hajji Obied Lutale ye yekka ensangi zino aleeterwa ne munne Dennis Ola Captain. Kugambye emisango gyeri mu kugenda mu maaso n'okubanga gitojjera wakati nga Dr. Kizza Besigye taleetebwa mu kooti olw'embeera y'obulamu gy'alimu. Kati nno oludda oluwaabi lwayongedde okubanga luleeta ba witness baalwo oba be lugamba nti be bano abantu ab'omuzinzi ab'okuluma Dr. Kizza Besigye oba okwongera okukakasa nti yazza emisango. State witness eyaleeteddwa ye Andrew Wilson Orlando era nga ngenda kumukuteerako ekifaananyi mu maaso awo. Ono yagambye kooti enkulu nti Andrew yakozesa power bank, wabula power bank eyo ng'eriko buli kooda obw'ekyama mu meeting gye yasisinkana ne Dr. Kizza Besigye. Okubeera nga meeting eno nti baali bagisisinkanyemu okukola pulaani ey'okubanga omukulu ono Orlando ayamba Dr. Kizza Besigye okufuna ebyokulwanyisa eby'ekikugu eby'ekika ekyawaggulu okusobola okubeera nga abikozesa okumaamulako gavumenti eno eriko. Omukulu ono Wilson agamba nti bw'atyo mu meeting eno mwe yafuna omukisa okulikodinga Besigye wamu n'omukulu omulala amanyiddwa nga Joel Wakayima Munnayuganda asinziira mu ggwanga lya Switzerland. Luno nno lwe lwabadde olunaku olwokubiri nga Wilson ono aleetebwa okuwa obujulizi obuluma Dr. Kizza Besigye mu musango ogw'okulya mu nsi olukwe oguvunaanibwa Dr. Kizza Besigye, Hajji Obied Lutale wamu ne Captain Dennis Ola. Omusango ogugambibwa nti baali baagala kujjako gavumenti. Ojja kujjukira nti omulamuzi ali mu musango guno ye Justice Emmanuel Baguma era nga Besigye taliiwo mu buliwo si byangu. Omukulu Ola yagambye kooti nti Wakayima ye yali amutuukiridde. Omukulu Joel Wakayima oyali Switzerland ye yali amutuukiridde okubeera nga amuyambako okubawa ebyokulwanyisa nga zi gulunedi ez'omu ngalo, okubawa zi drone, okubawa zi mizayiro n'okubeera nga abayambako okutendeka obutendesi obw'ekinnamagye eri abantu abali wakati wana ku 6 bano nga balina akakwate ku Dr. Kizza Besigye. Agamba nti training balina kubanga bagikolera ekisumu mu Kenya ate era mukadde ke kamu okubeera nga bateekateeka n'okuyiiya engeri gye banaatambuzaamu ebyokulwanyisa okutandika okukola obulumbaganyi ku ggwanga lya Uganda n'okumaamulako gavumenti. Okusinziira ku mukulu ono Wilson eyabadde awa obujulizi mu kooti nti baalina kubanga bakozesa airport oba ekisaawe ky'ennyonyi ekya Congo, Democratic Republic of Congo olw'ensonga Wilson yali wakufuna contacts oba yali wakubeera nga alina abakulu be yali ow'okwogerezeganya nabo okubeera nga bafuna ebyokulwanyisa bino sayidi eyo ya Congo. Wilson agamba nti Besigye yali yamugambyeko nti yali akozesezzaako ekisaawe kye kimu okubaako ebintu byafunirako ekisaawe eky'e Congo. Still mu bujulizi
Wilson bwe yabadde awa mu kooti nti bwe yamaliriza okubanga ateesa nabo ku by'okubawa ebyokulwanyisa nga biwa Besigye wamu ne Joel Wakaima tiyatandika okubanga abawazi excuse ez'enjawulo ku lwaki yali aludde okubeera nga abaweereza ebyokulwanyisa bino. Wabula oluvannyuma kwe kusalawo yo Wilson okutandika okukolagana n'ebitongole ebya security mu Uganda. Wilson yagambye kooti nti ng'ennaku z'omwezi 28 Novemba 2023 yasisinkana Wakaima ne Besigye mu woteeri e Geneva mu Switzerland. Era Wakaima agamba nti Besigye yasaba basigalenga nga basisinkana mu apartment ye naye ate Wilson kino n'akigaana. Banange Wilson bwe yabadde ng'agenda maaso n'okubanga awa obujulizi ku Dr. Kizza Besigye agamba nti meeting bagifuna oba bagikolera ku apartment ya Wilson era ne bagenda maaso n'okubeera nga bafuna discussions ez'enjawulo omwali ne plan ey'okubeera nga bafuna ebyokulwanyisa okulumba ekibuga Kampala. Wilson agamba nti yasaba Besigye. He said he asked Besigye whether he had the capacity to capture and control the city, to which Besigye allegedly responded that he would rely on senior military contacts. Nti Orlando Wilson yabuuza Besigye oba alina amaanyi agasobola okubanga asalako ekibuga Kampala. Wabula nti Besigye yamugamba nti alina obusobozi olw'ensonga yali asobola okubeera nga abaako engeri gya connectinga n'abamu ku bakulu mu magye ne bamuyambako. Omukulu ono yannyonnyodde n'okunnyonnyola nti baayogera ne ku ngeri ey'okulumbagana omukulembeze ono aliko bagende maaso n'okubanga bamujja mu budde. Era nga baali kino bakukikola nga bakozesa zi drone ezo Besigye ze yali asabye omukulu ono Orlando okumufunira. Wilson agamba nti group yali erina nnyonnyo concern ey'ekika ekyawaggulu. Wilson said the group was concerned that directly linking the assassination to Besigye would damage his reputation and therefore discussed attributing the killing to the Allied Democratic Forces. Kati Wilson ayongera na nnyonnyola mu kooti nti okujjawo oba okutta kw'omukulembeze w'eggwanga lino lyendimu mwekuweerereza alikode eno ku byabadde mu kooti nti Besigye yalaba nga kyali kyakutta erinnya lye nabwe kityo baali bakukiteeka ku batemu oba bakyala kimpadde aba ADF abali e Congo. Still Wilson ono we yabadde ayongera okwongera okuwa obujulizi ku Dr. Kizza Besigye. Wilson agamba nti Besigye ono yayongera n'okumuwa ebyama oba okumuwa details nti yali abaddeko n'okuba ne ba spy nga bagenda maaso n'okuba nga baketta president w'eggwanga lino. Wilson ono yagambye kooti nti baali beeteefuteefu okubeera nga bamuwa oba nga baleeta obukadde bwa $5 bweddu bw'ozijja mu za Uganda bwe buwumbi nga 18 era nga ssente zino nti zaali zakuteebwa mu bank e Dubai ku akawunti ya Besigye oba ku akawunti emu kwezo Besigye zaalinako akakwate nti ensimbi obukadde bwa $5 oba eza kuno buwumbi 18 ze zaali ez'okubeera nga ziweebwayo
abo abalina enkolagana ne Dr. Kizza Besigye. Orlando said repeatedly suggesting involving National Unity Platform leader and former presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu, commonly known as Bobi Wine, but Besigye allegedly rejected the proposal. Nti wano byonna nga bigenda mu maaso bagezaako okuteekamu erinnya ly'omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu, wabula Besigye bino yabisambajja oba proposal yagigaana. Byonna byabadde mu kooti. Olunaku olw'eggulo ng'omukulu Orlando Wilson agenda maaso n'okuba ng'alumiriza Dr. Kizza Besigye. Wilson ono agamba nti bayongera ne bateekateeka meeting endala. Eno baali bagiplaninze kubaawo mu June wa 2024 okwongera okuba nga bamaliriza enteekateeka zaabwe n'enteekateeka ze baali bategese ez'okutraininga abantu 46 enkola ey'ekinnamagye. Agamba nti discussions mwalimu ne program ez'okwongera okubeera nga balumbagana abantu wano na wali, okukozesa drone okubeera nga balemesa entambula z'ennyonyi ez'enjawulo wali ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe, n'okukozesa amawulire okubeera nga bavumirira gavumenti. Okusinziira ku mukulu ono Wilson eyabadde ayongera okubanga aluma Dr. Kizza Besigye, agamba nti balinawo n'enteekateeka ey'okuteekawo akavuyo ak'ekika ekya waggulu n'okukozesa amagye okubeera nga bavuunula gavumenti. Ono nno yayongedde okuba nga testifyinga obanga awa obujulizi nti bateesa n'okuteesa okubeera nga baleeta ssente eza $, ez'ebicupuli okubeera nga baziteeka mu bantu, baleete $, ez'ebicupuli okubeera nga bazireeta okubeera nga zireeta ekonome y'eggwanga okugisannyalaza oba okugifufuggaza mu mbeera emu oba endala. State witness ono Wilson yayongedde okuba nga annyonnyola nti Wakayima kozi yagambye nti basisinkana n'omukulu Joel Wakayima Switzerland ne Besigye. Kati yadagamba nti Wakayima allegedly proposed detonating a hand grenade at Cafe Javas on Acacia Avenue in Kampala because government officials were said to frequent the premises. Nti omu ku balala ayogerwako gwe basisinkananga naye omukulu Wakayima nti yavaayo n'awaayo ekiteeso mu meeting zaabwe zino ze baalimu nti wabeewo gurunedi ereetebwa, gurunedi zino ezikwatibwa mu ngalo bagitege wali ku Cafe Javas esobole okuba nga etulika olw'ensonga nti awaalingawo abakulu okuva mu gavumenti baasisinkanangawo nnyo era baatuulangawo. Wano nno we yagambidde nti Wakayima oluvannyuma yakwatibwa e Geneva and Besigye provided contacts for people who could assist in securing his release. Nti bwe bamala okukwata Wakayima oli gwe baasinkana nabo eri bwe yakwatibwa e Geneva nti Besigye yagenda maaso n'okuba nga awaayo contacts ezaali zisobola okuyamba ku Wakayima asobole okuba nga ateebwa. Wilson agamba nti oluvannyuma ya travelinga n'agenda e Kisumu okukola oba okutegeka training gye baali boogeddeko, era ng'eno abantu abawererako ddala baakwatibwa e Kenya, era nga kuno kwaliko ne bannayuganda 36 abaddizibwa mu ggwanga Uganda era ne babateekako emisango egyekuusa ku butemu. Wano nno ono Wilson bwe yannyonnyodde n'agamba nti Besigye bwe yali e Nairobi mu biseera we bamukwatira, agamba nti waliwo meeting endala gye bafuna ne Besigye mu ggwanga lya Greece mu Athens ng'ennaku z'omwezi 29 September 2024. Era agamba nti meeting eno yaliwo mu basement y'ekisaawe ky'ennyonyi y'Entebbe, mu basement y'ekisaawe ky'ennyonyi ekya Athens International Airport. Wilson agamba nti alina omuntu we oba omuyambi we gwe yatambulanga naye, wabula ng'ono nti yabeeranga distance
era ng'agenda maaso n'okuba nga arekodinga meetings zino wamu n'okubeera nti amuwa security mu mbeera emu oba endala. Wano nno omukulu ono ng'agenda maaso n'okubeera nga annyonnyola bino byonna obwedda ayambibwako oba okugenda maaso n'okuba nga abuuzibwa omukulu chief state attorney amanyiddwa nga Richard Birivumbuka. Ono nno nga ayambibwako omukulu assistant director of public prosecutions Thomas Jatiko. Kati nno ebyo byonna nga bigenda mu maaso, nja kujjukiza nti omusango guno nga gukyatojjera Captain Dennis Ola omu ku bavunaanibwa ne Dr. Kizza Besigye, ye ayina bannamateeka basatu okuli Sylvia Namawejje Ebitu, Sarah Awero, Julius Serwambala wabula Haji Obiad Lutale Kamulegeya ye taina lawyer n'omu. Kati oludda oluwaabi lwolugamba nti Dr. Kizza Besigye, Haji Obiad Lutale ne Captain Dennis Ola bakola meetings ez'enjawulo mu ggwanga erya Uganda, eggwanga erya Kenya, eggwanga erya Greece ate era wamu n'eggwanga erya Switzerland, nga ewamu baabikola kubeera nga bafuna byakulwanyisa, ewamu nga bafuna nsimbi, ate ewalala okufuna obutendeke obw'enkola ey'ekinnamagye okusobola okuggyako gavumenti eno. Kati nno omusango gwayongeddwayo paka ng'ennaku z'omwezi 24 Agusto batujja okuba nga tudda mu kooti. Nagamba tebakyakkirizaayo kulikodingayo kintu kyonna, olina kuwandiika nodda nonnyonnyola abantu. Ekifaananyi nno kyolaba kya President Yoweri Kaguta Museveni ne muwala waabwe Bishop to be ate era mukadde ke kamu ne maama Janet Kataha Museveni wamu ne pasito oyo oba Bishop Dr. Ladona Osborne eyazze mu ggwanga. Ono nno yazze kubeerawo mu nteekateeka y'okubeera nga Pastor Patience Lwabogo, muwala wa President Yoweri Kaguta Museveni, mu kabanga akatali kawala agenda kufuuka Bishop ajjudde. Bagenda kukola gye bayita consecration eya Pastor Patience Lwabogo asobole okuba nga afuuka Bishop. Wano nno Mama Janet Kataha we yafuniddeyo akadde okwogerako eri bannayuganda omulundi gwe ogusookedde ddala, era ye ajjudde kwebaza Mukama. I waited. That prayer was prayed before Christmas, was answered before Christmas. And I thought, and of course, the devil was already there saying that was going to happen anyway. That's nothing. It can't be anything to do with that prayer. I said, no, I'll pray another prayer. I prayed another one, and it happened. I prayed another one, and it happened. And that's when I found Jesus. I've written a book now, and there is a chapter that's called I Found Jesus. When I found Jesus, I was so sorry that I had wasted so much time in my life. Because when I found Jesus, my life changed forever. And so your mother and your family name means so much to us as a family, and Patience is her relationship with God is a very strong relationship. She started at that time, they were all young, but our house became a house of prayer. But nobody knew. My husband talked a lot about his family and the fact that they didn't have any relative connected to church. And he kept talking about now he has a bishop in his own family,
It was just a joke because Patience was not a bishop at that time. But look where we are. We are having a bishop being consecrated in our own family. There is nothing we can do to thank God. Gwe gwabadde omulundi ogusookedde ddala Mama Janet Kataha Museveni okwogerako eri amawulire bukya abbanga lyonna eryakasiriikiriro. Ebisoose byali kubeera bifaananyi kati omulundi guno yayogedde we babadde baaniriza Bishop Dr. Ladonna Osborne ku State House Entebbe, era mu bimu ku bigambo byayogedde abadde yeebaza bwebaza mutonzi era nnyonnyola nti ye bwe kuba kusaba abadde nga asaba nesse kusaba yenna wabula Katonda. Essaala ze azizzengamu ebbanga lyonna ate era mukadde ke kamu n'ataganyanga mulabe kubeera nga amulumbagana. Mama Janet Kataha Museveni agamba nti Mukama ebbanga lyonna azzenga amuyamba okufufugaza omulabe nesse kufufugaza yenna. So ekiddirira kyakubeera nti muwala wa President Yoweri Kaguta Museveni Pastor Patience Lwabogo afuuka bishop ajjudde. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.